Akati ensonga eno nkulu nnyo. Owoolugave muzzukulu wa Katende Ndugwa, muzzukulu wa Mukiibi, Ssebo bali mu ezo. Ogambye nti obubaka bwo bwewafunye mwabadde mu drone Kamunye nga mugenda ku kyalo Busuubizi ng'olimu ne banno. Ne muvuga ekyalo no Busuubizi kiri ku lw'ettanda ku lw'Emityana. Ne muvuga. Kati mwadde temunnatuuka Busuubizi ne mubako we mukyama. We mwakyamye wabaddewo ekizimbe nga kiringa ekiriko woteeri ne mukyama ne mugula ebikozesebwa nga temunnatuuka Busuubizi. Akati ne mugula ebikozesebwa era obudde bwabadde bwa kiro. Mu bubaka bw'ogambye nti wabadde gwe olina okugula omwenge ndowooza gw'ogenda nagwo. Akati abasirikale ne batuuka ne bagamba nti budde bwa kaafiyu buli omu adde eka. Ne babafuumuula emisinde era ne bakukuba emiggo. Akati banna babadde mu mmotoka ne basimbula n'olaba nga bakulesse n'oleekaanira waggulu ng'obasaba bakulinde ne balema nga buteerere. N'ogoba emmotoka nga buteerere naye nga abasirikale bakuba buli gwe basanze. Akati ekyavuddemu mu kugoba emmotoka eyo n'osanga ababoodabbooda nga bangi. N'obasaba bakutwaleko osobole okusanga emmotoka eno ababoodabbooda nga buteerere ne bo ne balema. Akati mu kitundutundu ekyo ababoodabbooda nga bagaanye n'otuuka n'ova ku mmotoka n'osalawo otambuza ebigere. Kakati mu kutambuza ebigere n'okwata ekikubo eky'ettaka. Ekikubo eky'ettaka ng'odda Busuubizi. Okitegedde ng'ogenda Busuubizi. Akati bwe watuuse mu kyalo Busuubizi, kyalo Busuubizi ndowooza bwe watuuseewo wabadde weebase. Ndowooza nga weebase. Kakati n'owulira ggulawo oluggi. Bw'awulidde ggulawo oluggi n'ogamba nti omubbi wuuyo. Kati n'ozuukuka omulabe wagenza okulaba nga ate tomulabawo. Akati mu kiro omwo n'owulira ekintu engeri y'ekintu nga kiringa ekyagala okukwatako bw'okibuuza oyagala ki. Naye nga kyo kirwana kwongera kwagala kukwatako bw'obuuza oyagala ki naye nga kintu tewakitegedde. Akati ssebo kkiriza nkuvuunula obubaka bwo buno era obutegeere nnyo. Akati mu kitundu eky'okugenda e Busuubizi, ekyalo Busuubizi kiri ku lw'Emityana. Oluguudo lw'Emityana tululabirako akatuntundu k'ettanda. Mwagenda ne mubikka ettanda. Bwe mumala okubikka ettanda, Kabaka n'abasaba ennyumba ye. Buli lw'oloota ekituntundu kya Kabaka akuloosa ttanda. Ne bw'oba n'ennyumba ku kyalo ewammwe nga ya Kabaka era osobola okuloota ng'ogenda ttanda, awo nno n'omanya nti Kabaka ampita ndowooza amalwa gaweddemu. Nga bwe mwabikka ewa Kabaka okuloota nga mugenda e Busuubizi kiri ku lw'ettanda eyo. Ze nsonga za Kabaka ze mugendamu ez'okuzimba ennyumba kyekyalo Busuubizi. Ebbanga lye mumaze ne bajjajjammwe bazze babasuubiza tujja bbawa essabo likadde erinaatera n'okugwa kyekyalo Busuubizi. Lubaale akusuubiza singa obeera tonnatuukiriza nsonga ze yeetako wakusuubiza aba akusuubiza buli budde. Muzze musuubizibwa empewo zizze zirinnya ku booluganda lwammwe ku muganda wo okitegedde naye nga zibasuubiza tujja bbawa naye nga mwongera kukaaba mwongera kubonaabona. Empewo ezisuubiza ziba zikyabanja. Empewo ezisuubiza zikuzzaamu amaanyi ne zikugumya nnyo naddala singa oba oleesa omwenge mufumbi ekijjulo okumya ebyoto. Empewo zo zirinnyirawo mangu nnyo ne zikugamba tugenda kukuwa. Genda emirimu gigenda kusumulukuka. Olaba butasumululwa. Kati empewo zizze zibasuubiza embuga netuuka n'okukaddiwa. Oyinza n'okugamba nti bajjajjammwe be baagizimbawo. Kati kyekyalo Busuubizi. Okitegedde Busuubizi gy'olaga. Kakati ekyalo Busuubizi ne mukyama mugule ebikozesebwa oba ebyokulya. Ke katundutundu k'omuzannyo. Okitegedde ke katundu k'omuzannyo. Ke katundu k'okudda mu byammwe.
ke katundu k'amalala, ke katundu k'amasappe. Drone kamunye ebatwala ku kyalo busuubizi. Ne mutuuka mu kkubo ne muyimirira mugule ebyokulya. Wabaddewo engeri ya wooteri n'amaduuka amalala ebikozesebwa mu bulamu bw'omuntu. Gwe n'oyagala ogulewo ku mwenge biki biki. Ke katundutundu k'okuva ku mulamwa. Ke katundutundu k'okukyamya endowooza ne ziva mu kkubo by'olina okukwata. Ke katundutundu k'okuva ku by'olina okulowoozaako n'olowooza ebikwatako. Lubaale bw'aba akuluma tukkuutira lunye nti emirimu girina okukolebwa era tulina okufuna ssente kuba buli kimu kyakugula. Naye ne bw'oba ofunye ssente kulembeza nnyo Lubaale. Ne bwe gaba maka ne baba baana buli kimu kyonna kulembeza Lubaale. Ne bw'oba onoowa fiizi ku ssomero, ne bw'oba oneegulira ekirungi era ekirungi sooka okulembeze Lubaale olyoke weegulira akanyama ewaka. Akatundutundu nga mulimu drone mugenda busuubizi. Busuubizi ly'ekkubo lya Lubaale ly'obeera okutte ng'otereeza Lubaale naye ng'osuubira emirembe, osuubira essanyu era nga ne bajjajjabo bakusuubiza nga bakakafu nti tujja kubawa, tujja kutereeza obulamu bwammwe. Okitegedde? Akati ne mukyama nga temunnatuuka busuubizi. Ne mukyama ne mwegulira ebyammwe biki biki. Kati kafiyu wajjidde, saawa buli omu kuddaka. Saawa buli omu kuddaka kye ki? Kye kitundutundu ky'olimu mu kibuga. Budde bwa kuddaka. Okitegedde? Bakugamba mu kibuga oliyo ku bibyo. Kye kitundutundu mwe mukyamidde buli omu okwegulira ebikozesebwa, okwegulira ebyokulya oba ebyokunywa. Waliwo ekiseera Lubaale nga takwagala okole. Waliwo ekiseera Lubaale ng'ayagala by'oliko biveeko. Ekyo kiseera kibaawo. Twakuwa emabega eri n'okola tolina kye wafunamu. Oba nedda emabega eri okuva mu buto bwo twakuwa n'owasa n'ozaala n'ozimba akayumba n'ofuna obusobozi. Ne tukugamba weetuli n'otuzannyiramu. Kale ekiseera ekikyo kyakoma. Kale ekiseera kino kyaffe. Ekiseera kya kafiyu nti ssaawa ya kuddaka kye kitundutundu ekikulaga nti eka eriyo ensonga. Ssaawa ya kuddaka, ssaawa ya kuva ku by'oliko. Va ku by'oliko. Kubanga mubadde ku maduuka nga mugula bintu. Kibooko bw'etandika toddamu kulowooza ku by'oliko. Era amagye oba abasirikale bakoleezezza omuggo ne babakuba nga bakuba buli gwe basanze. Basinze kuba ggwe. Ekitegeeza nti mu booluganda lwo batabani bammwe bano bajjofule. Abo bakyali baana wadde nga bakuze. Bakubwa naye tebakuga mu abakulu. Mu abakulu muyina enkubwa gye mukubwamu kuba muyina ebibuuzo ebibabuuzibwa. Abaana bagenza okukula okutuuka wano. Lubaale mumutuusizzaawa. Lubaale si bizimbe. Gwoyinza okulaba nga muzimbye embuga weeri naye ng'ate omulamwa gwa Lubaale temunnaguggyayo. Era ng'embuga zongera kkaddiwa naye ng'ekituufu temunnaba kukiggyayo. Mulabire ku bajjajjammwe abalinnya ku mutwe babasuubiza naye babawaaki. Babasuubiza embeera yammwe ekyuka ki? Ekitegeeza nti wakyaliwo ebyokkola. Waliwo ebyokkola bye mutannaba kuzuula. Waliwo ebyama, waliwo entuuyo naye ng'entuuyo oziyiwa ku kyotegedde. Ekyo kyennyini ekituufu ky'olina okukola. Kiki ekyabalema okuzuula? Byama ki ebyabalema okutuukako? Kaki ke mutannatereeza? Kaki ke mutannaba kuzuula? Waatudde ne weefumiitiriza. Okimanyi nti waliwo Lubaale abazzukulu abatuuka ne bamwevuma ne baga nti nze ebya Lubaale ngenda bbita. Tutereezezza Lubaale okuva ddi tumutaddemu ssente naye agaanye okutereera. Mpulira ngenda ntendewalirwa. Ngenda bivaamu. Kirabika Lubaale waffe alimu ekizibu. Okitegedde? Era abazzukulu basobola okutondawo enjogera nnyingi ku Lubaale. Basobola okwewuunaganya naye nga bye beewuunaganyamu oluusi tebabimanyi. Naye nga waliwo ekibalemye okuzuula. Oyo nno Lubaale yeetaaga amumanyi. Okitegedde? Kakati akatundutundu kafiyu alangirira ssaawa ya kuddaka amagye gakoleezezza kibooko bakuba buli gwe basanze. Bye muliko mubiveeko. Bye muliko mubiveeko. Mikwano gyo bw'obadde nabo mu mmotoka z'empewo z'oyita nazo. Ye mmotoka gy'oyita nayo. Okitegedde? Kakati bo
bakuvuddeko. Empewo zituuka ne ziva mu muntu, bali mwezi empewo zigenda kuvaamu. Weetegereze bulungi obubaka bwo buno, kasita zinaakuvaamu bw'oti, olunaku lw'olirumbibwa ettalo tojja kuwona. Olunaku lw'onooba ng'oli kapiki ne kakukubaawo tojja kudda ngulu. Olunaku lw'oliseerera n'ogwa mu kanyo kugulu ne kukyuka luliba lutentezi. Olunaku lw'olikwatibwa ekirwadde tekiliwona. Empewo obadde okimanyi nti zituuka ne ziva mu muntu, zimuvaamu zitya. Wekkanye bulungi obubaka buno yonna gye ndaga, ate obukwate bulungi era obuddiŋŋana enfunda nga 3 ng'obuwuliriza. Kamunye gye mubaddemu ne banno nga mukyamya okugula ebyokulya. Emiggo bwe gitandise basinze kuba ggwe. Obadde okimanyi nti okosebwa nnyo mu booluganda, era okimanyi nti oyisiddwa nnyo bubi mu myezi gino gyonna okuva emabega. Okimanyi nti oyisiddwa bubi nnyo mu byenfuna, okwemulugunya mu mutima, okwebuuza lwaki nze nteekawo emirimu nga nze sikola. Gy'emiggo, emiggo gy'oyisemu okuva emabega, bakuba buli gwe basanze. Gy'emiggo. Kamunye gye wali olinnye ng'ogenda ebusuubizi, ke katundutundu k'oludde nga munoonyezaamu Lubaale, ye kamunye. Kamunye emmotoka nkozi, nsombi y'abantu. Kye kitundutundu mwe babadde babakungira nti bannange mujje waliyo ensonga, ye kamunye. Kamunye etikka basaabaze, kamunye ekunga bantu, kamunye esomba bantu, ye drone gye mubaddemu. Kyokka bulijjo babakunga mujje mukole ensonga, mukole ki, naye ate mugire ekiseera ne muddako mu byammwe. Oluusi kasente ngaako, oluusi waliyo ebyokkola, oluusi akasente oli wabaamu naye 3 tayagala giwaayo. Oluusi ensonga muzirekera omuntu omu oba 2 oba 3, naye ng'oli ne waba alinamu emitwalo 2 oluusi agisirikira, oluusi kyatoolako Lubaale alaba tamuwadde. Eriyo omuntu asobola okuba n'emitwalo 10, naye ng'emitwalo 10 ayagala kumogolako mutwalo nga tayinza kumogolako makkatikkati. Lubaale atunuulira mitima, Lubaale alabira mu butalabika. Osobola okulaga abantu nti otodde, naye ng'ate ye Lubaale alaba nti omuwadde katono. Ye Lubaale ng'aziraba mu keesi mweziri wadde ntono. Awa Lubaale tekyetaaga kubeera nti mugagga, n'omwavu awa Lubaale. Bwe wabeerawo ekyokkola tekyetaagisa kubeera nti alina ssente y'alina okukikola, y'alina okutoola. Ab'ekika mubeera mutuulidde emitendera egy'enjawulo, mubeeramu abafunyi, abafuna mpola, ate mubeeramu abaavu ddala. Omwavu ddala 5 byaleese nga bijje ku ntobo ya mutima gwe bisiimibwa. N'atalina bulungi bw'aba n'emitwalo 3 n'atoolako omutwalo gusiimibwa. N'ayina ennyo singa atoola emitwalo 4 agaleeta gasiimibwa. Buli omu mu nfuna ye. Ne bw'oba mwavu ng'olina emitwalo 5 n'owaayo 15,000, gwe n'olaga abantu nti ndi mwavu olw'okuba nabo bakumanyi nti oli mwavu. Ye Lubaale ye aba alaba nti ssente mu keesi wadde tayina, naye tatuwa ng'asinziira ku ntobo ya mutima gwe. Atumugoleddeko bumugolezi wadde mwavu, naye tatuweesezza mutima mugabi, tatuweesezza mutima gukola Lubaale. Ebyo byonna Lubaale abibalabamu abantu, lwakuba abantu tebasobola kukimanya na kukizuula. Anaakola Lubaale otoola teryakulaba, otoolera kuva ku ntobo ya mutima gu. Anaakola Lubaale tokolera gundi andaba, gundi ansiimye, tokolera kabandabe. Ne buba mwavu ng'olina emitwalo 2 jjako omutwalo guwe Lubaale. Gye zinaava okutoopinga wawo tojja kumanyaayo, kati abantu ekyo kibatamanyi. Kakati kamunye gy'obaddemu ne mikwano gyo esimbudde n'ekulekaawo kye ki? Lubaale akuvaamu ddi? Weetegereze bulungi akatundu kano kuba kannaku, kakwasa ennaku, kabi nnyo, ate kakwasa amaziga, era kasobola okukaabya omuntu, kubanga nze nina kunnyonnyola mu butuufu bwako. Okitegedde? Emiggo bwe gitandisa abasirikale nga bakuba buli kiramu, oluvannyuma lw'okuba nti mukyamye muli ku byammwe, mugenda ku kyalo busuubizi temunnaba na kutuuka, musazeewo mukyame ewantu mudde mu byammwe. Kye kitundutundu Lubaale waakugaanira okukola. Lubaale emabega eri yakugaana okugenda ku mawanga gye wali, n'akugamba nkwagala ku mbuga niya. Olina okuba niya. Abaana 2 ab'obulenzi baali balina okutambulira awamu. Omwana omu atuule mu mbuga, omulala abeere nga tamwesudde nnyo.
ku kyalo kwammwe ku kitundu kyammwe waakiri mayiro 4 zimbaawo akayumba, pangisaawo akayumba, yiyizaawo bizinensi zaali zijja kukola. Abazzukulu balina empaka. Mu mpaka ezo omuzzukulu asobola okukola empaka emyaka 3 era n'agimala nga talina kyafunyeemu. Omuzzukulu asobola okukola empaka emyaka 5 era n'agimala nga talina kyafunyeemu, ne weebuuza yali afaaki. Kakati ye Lubaale okwatanga kigambo kye kisoose, Lubaale bw'aggambanga nti togenda, tukwagala kumpi n'embuga, toyina kubeera wala ku mbuga. Ekyo ky'obeera olina okukwata. Lubaale bw'aggambanga nti toyina kukola, ffe tujja kuwa obusobozi, kwata ekyo. Lubaale bw'aggambanga nti oyo omukazi tetumwagala, kwata ekyo lubereberye, towaliriza. Okitegedde? Omukazi ali kufumita ekisonga weebase, Lubaale n'akugamba twakugamba. Omukazi Lubaale bw'akugamba lubereberye nti vva ku byokola biveeko. Era bw'onoowaliriza ng'oyagala okwetakulira ng'okozesa maanyi go, ojja kwebuuza ky'ofunyeemu ebbanga eryo nga tokiraba. Ebyo abantu abasinga tebabyefumiitiriza. Lubaale talimba. Lubaale bw'aggamba nti tetwagala okole, bw'aggamba nti oli ku mulimu kati nnyuka twagala byaffe eddeeka, nze mbeera ggwe nsibirawo emigugu. Okitegedde? Kakati kamunyo kuleka kye ki? Emmotoka ekulesse. Emmotoka bw'ekulesse, abakubi ba kibooko bongedde kutabuka. Kye ki? Nti essaawa eno ne bw'okoola Lubaale takyakuwulira. Bw'oba ofuluma mu nnyumba y'okugaa nti bajjajja mu nkulembere ngenze kukola, tebakyakuwuliza, baakuvaako. Okitegedde? Olw'ebbanja eddene erifumbekedde mu kika, ogobye kamunye n'ogoba kamunye, mikwano gyo gy'obaddemu basimbudde ababadde mu kamunye. Eno omuggo gutaamye, abasirikale bakuba buli gwe basanze. N'ogoba kamunye n'oleekaanira waggulu n'ogaba ne mu nninde nga buteerere, emmotoka neekuleka. Emmotoka bw'ekulesse, n'olaba ababoodabbooda babadde bangi ku kkubo, n'oleekaanira waggulu, bannange muntwaleko. Eno omugga emabega gunyooka, abasirikale budde bwa kaafiyu bakuba buli gwe basanze. Ababoodabbooda buli gw'obadde olaajanira nga buteerere, tebakututte ne bakulekaawo. Bw'olabye olemereddwa, emmotoka n'ogivaako, n'ababoodabbooda n'obavaako. Emmotoka ge maanyi ga Lubaale wammwe mu kitundu eky'obukozi. Kamunye yeesomba abantu, yeekunga abantu, baakukunga, baabakunga. Okitegedde? Naye ng'ate ebiseera ebisinga mwe mudda mu byammwe, ne batuuka ne babavaako. Mu kubavaako mu katundutundu ako, otudde mu kitundu kya mayembe n'omuzimu. Obuyinza bw'amayembe obuyina n'omuzimu ke katundu k'omwenge. Okitegedde? Ke katundu ka boodabooda ago mayembe. Amayembe agakutuddeko tegakyalina buyambi bwe gakuwa, gaakuvaamu. Okitegedde? Ekyalo obusuubizi mu ntandikwa nga mwakasamira, Lubaale wammwe yali abaagala. Mu ntandika nga mwakasamira, waaliwo akaserengeto, waaliwo obugonvu bwa Lubaale. Abamu ku mmwe mwaweebwa amateeka, gwe wagambibwa togeza n'ova okumpi n'embuga. Watambula butambuzi n'ogenda. Mu kugenda ogwasooka wasaba Lubaale, Lubaale n'akkiriza. Naye yali akkiriza kye yamaze dda okugaana. Yakukkiriza ogende, naye nga yali yakulabye edda mu kamwa, n'akugamba olina kuba kumpi ne Lubaale. Ebiseera ebyo Lubaale yali akyaliko akaseko. N'ogaa nti okukola kwe kunaasinga, tolina kye wafunayo. Njagala nkunyonyola obubaka buno mu butuufu bwabwo nga sikulekerayo, nga sikukweka nga amazima, nga mazima. Tolina kye wafunayo. Naye ng'ate mu kulinnya okgenda, Lubaale wamubuulira n'akkiriza ogende okole. Naye ekigambo kya Lubaale ekyasooka kyali nti tukwagala kumpi n'embuga. Bw'otaakiteeka mu bwongo, oluvannyuma lw'okubaako ggwe engeri gy'oyagalamu n'osaba Lubaale akutoogende, Lubaale yakkiriza.
Okitegedde mwegendereze Lubaale ate mumanyi Lubaale kyasoose kyekiba ekituufu, ekisooka mu bbaluwa kyekiba ekituufu. Bingi by'obeera ojja omumusaba abikkirize naye ng'akulimba. Kati mu kitundu kyonna kyonna ekyokukunga abantu mujje tukole Lubaale mukole ki, ke katundu ka kamunye yeesomba abantu gwe tewabangamu. Okugenda okukolera ku mawanga kye kitundutundu Lubaale kyali mu kulangira nti wagenda mu bibyo wadda mu bibyo. Obudde bwa kaafiyu abasirikale nga bakuba buli gwe basanze kye kitundutundu kye wabonaabonera ku mawanga ng'okola ssente tezigaana okutuuka okudda. Okola ssente tezirabika, tozifuna n'olemererwa okutuuka okudda. Kye kitundutundu ky'emigga emingi. Bakuzizaayo emabega. Lubaale teri ayinza musinga musangu kubanga Lubaale alabula ate awooninga. Era omusango tegusobola kusinga Lubaale kuba Lubaale alwawo ng'abuulirira muzzukulu we naye nga muzzukulu we ngumya mutwe nga komputtu kwatudde n'empaka. Kati akatundutundu k'okugamba nti bannange munninde mu kuva gye wali ogenza okukolera ku mirimu okomewo e Uganda, Kamunyeyo yali emaze okukuleka. Ekitundu ekitereeza Lubaale kyali kimaze okukuleka. N'olaajanira amayembe agakutuddeko gaalema ze booda. Kati mu kusalawo okugoba Kamunye n'egaana ne pikipiki nga zimaze okugaana, n'osalawo otambuzeewo ebigere. Okuva lwe wadda ke kaseera kozza oyitamu. Ozza otambuza bigere ogenda busuubizi. Mwatandika Lubaale nga mugenda ku kyalo busuubizi. Akola Lubaale abeera agenda ku kyalo busuubizi. Bwe weesiruwaza okugenda ebusuubizi abadde mu mmotoka otuuka n'otambuzaawo ebigere. Kye kitundutundu kye nsiiba nnyonnyola abantu nti kola Lubaale ng'akyaliko akaseko, kola Lubaale nga tonnasiiwuuka. Eriyo akaseera mujja okukolera Lubaale nga n'emitwalo 2 togiyina. Eriyo akaseera mujja okukolera Lubaale nga ku ndwadde kw'otudde. Eriyo akaseera mujja okukolera Lubaale ng'oli musiwuufu buli wamu wakuluma nga tolina ne gw'osaba ng'ofukamira bufukamizi bakuyambe era ng'osabiriza batabaazi banno. Ke katundu k'okutuuka n'otambuza ebigere ng'ogenda busuubizi eyatandika ng'oli mu mmotoka. Ke katundu ke mwatandikiramu Lubaale. Waaliwo ekisa, waaliwo obugonvu nga mutambulira na mu mmotoka mu butalabika nga Lubaale akyali muzadde. Kati akatundutundu ako bwe mwakazannyiramu, kati okuva lwe wadda bye bigere by'otambuza, bwe bulumi bw'oyitamu, kwe kwemulugunya kw'oyitamu. Okitegedde onoonya gw'onaakibuulira tomulaba. Weebuuza Lubaale tumutereeza lwaki? Tumutereeza lwaki tatuwa? Bw'atuyita tugenda. Bw'atugamba mukole kino tukibeeramu. Bwe batuyita ku mikolo tugyetabamu. Lubaale lwaki? Kiki ekyekwese? Okitegedde? Ensonga zifa lubereberye. Ensonga za Lubaale zisattulukuka lubereberye. Olubereberye Lubaale bw'aleetanga ebiteeso bye mba mwina okugoberera. Lubaale bw'agamba ng'olubereberye nti togenda, kituufu togenda. Lubaale bw'agamba ng'olubereberye nti kino kireke, kireke. Lubaale agoberera nnyo ky'oyagala era kyawagira. Bw'akulaba mu kamwa olubereberye n'agamba nti kino kireke, gwe n'oddamu n'omugala jjajja nkyagala nga naye agamba kale tukyagale. Era ng'akuwa obubaka alinnya ne ku mutwe n'akugamba kale kankuteremu obwangu, naye nga gwe busiru bwo ekigambo ekyasooka tewakiwa kitiibwa. Lubaale tayogera kintu n'akisazaamu. Abalubaale mwenna kino ekintu mukimanye. Nammwe abali ku mawanga bw'ofunanga obubaka nga Lubaale agamba ddeeka towaliriza. Abali ku mawanga bw'ofunanga obubaka ng'olaba Lubaale asibye emigugu ddeeka, buli by'owaliriza bibyo ojja kutuuka okubiwoleza. Abaddemu akalembereza mu Lubaale nga muzadde mu butalabika obeera otambulira ku ngozi mu mmotoka, Lubaale ajja kutuuka yeekyanga obeere ng'otambuzisa bigere. Okutambuzisa ebigere kwe kutambuza Lubaale ng'oli mulwadde nga newojja ssente tolabawo. Kwe kuyita mu bugigi mu bulumi nga n'okuduulira bakuduulira nga n'okuyisaamu amaaso bagakuyisaamu.
kwe kutambuza ebigere ng'ogenda ku kyalo busuubizi. Ekyalo busuubizi kye kyalo kya Lubaale ekikulu, kubanga Lubaale tumukola tusuubiza ebirungi mu maaso. Kye kyalo busuubizi. Okitegedde? Kati bw'ogobye emmotoka n'ekulema n'ababodaboda nga baganye okutwalako n'osalawo otambuzeewo ebigere osobole okutuuka ku kyalo busuubizi, era n'okwata ekkubo ly'ettaka ogenda ku kyalo busuubizi ng'otambuzisa bigere. Bwe bulumi bw'oyitamu olwaleero. Okitegedde? Bwe bulumi bw'oyitamu olwaleero. Era bw'otuuse, bw'obadde weebase, n'olumbi bw'oli ndooza n'amenya oluggi, n'oyogerera waggulu nti ababbi baabo, bw'ositudde omutwe okubalaba ogenza okulaba nga tobalaba. Kye kitundu ky'amayembe. Amayembe ge gakkuba, amayembe ge gakubanja, amayembe ge gakuleetedde obujiji bwonna. Okitegedde? Kye kyatula ekitundu ky'ababbi. Bw'obadde weebase ku buliri kya bugazi, weeyolekeddwa ekintu ky'otategedde, naye nga kirwana nnyo kikkwateko, naye nga bw'okibuuza oyagala ki? Kwe kulaajana kati olwaleero. Bajjajja bakkuba, emirimu gifudde, ne bw'oggulawo tokyakola, osobedde waka ne mu kibira. Mu mwoyo gwe weebuuza mwagala ki? Bajjajja mwagala ki? Mbeera nga mbi, obulumi nga bungi, mwagala ki? Kye kintu ekyakudda mu butalabika. Lubaale luli nga mwakatandika okusamira yali mukwano gwo, wali muzzukulu we, yali akwagala. Olwaleero Lubaale oyo tokyamulaba, kati omulabira mu kintu. Lubaale atuuka n'akwekweka n'omulabira mu lumbe, omulaba walumbe, olaba bintu ebikweyoleka ebikwatako nga tobitegeera, ebintu ebikkanga ebirooto eby'entiisa ebigugumula. Okitegedde? Kati ekintu obadde okibuuza, oyagala ki? Oyagala kyondeke? Nkuwa ekyondeke? Oli mu buliri mu ntiisa, budde bwanzikiza, oli mutulo mu bubaka weebase. Ekintu kyagala kukwatako, tokitegeera kye kiki, oba gusolo wabula olaba kintu kyagala kukwatako, otidde obuuza oyagala ki? Mwagala ki? Eri ekiseera w'obuuliza ebintu nga bikuluma n'obuuza bakama bange, singa ntegedde kye mwagala nandikikoze. Abantu abakyalina essanyu, abakyalina akalembereza, abakyalina amalala, ebyo tebamanyi nti bituukawo mu bulamu bw'omuntu. Naye abantu bangi baali beeyagalako nga ggwe. Abantu bangi balina essanyu, naye ng'olwaleero ebintu bibafundiriza mu buliri bokka nga beebase ekiro. Okitegedde? Naye nga byaliko akaseko ku ntandikwa, naye ng'olwaleero tewakyali kaseko. Kati kintu kizze tukitegeera, kikusanze mu buliri, kyagala okukwatako, weesisiwala, obuuza oyagala ki? Mwagala ki? Mwagala ki? Naye nga tukitegeera. Embeera eyo imagine, naye nga Lubaale yafa lubereberye, yayonooneka lubereberye. Lubaale nga yakajja, mwali mwogerezeganya, ayina ebigambo bye yakugamba n'obigaana. Yagamba tukwagala kumpi n'embuga, nejje buli eno era oli mayiro n'embuga. Nejje buli eno era oli mayiro n'embuga. Mwali mulina okubeera abaana babiri nga temwesudde. Okitegedde? Nga temwesudde. Wakati mu Lubaale okuwa ekibonerezo, okukuddiramu, okukuddiramu mu mukolo gwe mugendamu ogwa Kabaka, kye kyalo busuubiza ekiri ku lw'Emityana. Olwo oluguudo luba lw'Ettanda. Kati ensonga gye mugendamu ya Kabaka ey'okuzimba ennyumba ye ewammwe, kye kyalo busuubizi. Kati wakati mu kukuddiramu obubaka bwonna gye buvudde emabega, kwata bino nnyo, bakuwadde ekibonerezo. Oloose nga mukwano gwo bwe mwazirunda eyafa, ogenze mu lumbe, osimye entaana bw'omu, omuziise bw'omu, emikolo gikoze bw'omu, entaana ogizimbye bw'omu, enkokoto ogiteekako bw'omu. Okitegedde? Ogwo gwe mulembe gwammwe mmwe bataata b'abaana. Wali tukugambye nti okole embikko wekka. Okitegedde? Ekitundu ekyo mujja kikola ne muganda wo, mubikke mu mulembe gwammwe nga teguliimu baana, mubikke. Ate ennyumba eyo mugizimbe, mwesombere bbulooka, mwesambire ettaka, muweereze emiti, muweereze bbulooka. Okitegedde? Abaana temubatunuulira.
bwe munaamala okubikka ng'ennyumba ewedde abaana babikke ekitundu ekyabwe. Ku nnyumba eyo temugenda gatta bukozi na baana. Abaana bajja kuba bababbyeko obubonero. Mujja kuba mufuuse kireebereebe. Mujja kuba mufuuse abaalemererwa. Ku nnyumba eyo mukunge bannyina mmwe abali mu luse lwammwe, mmwe bataata mukunge bassenga b'abaana bannyina mmwe. Bwe banaagaana mmwe babiri muyimirizeewo ennyumba ate mumale mubikke. Ku mulembe gwammwe mubikke kabaka ewammwe. Okitegedde? Olwo abaana nabo baleete embikko zaabwe babikke. Okitegedde? Kansuubire nti ensonga eyo gitegedde bulungi. Empewo zaakuvaaku, empewo zaakuddukako, omukwano wagutta lubereberye. Tolowooza nti embeera yonna gy'oyitamu yatandise eggulo. Embeera oyina we wayonoonera omukwano gwo ne Lubaale. Namwenna abawuliriza eddoboozi lino, ffe tumanyi Lubaale, nammwe mulina okumanya Lubaale. Ekigambo kya Lubaale ekisooka ky'okwatanga. Bw'akugambanga nti oyo omukazi muveeko tetumwagala, olw'okuba muteesa mukkaanya, n'omulemerako, n'ogenda n'osaba jjajjawo n'ogaa jjajja omukazi nkyamwagala, jjajja kyajja okuddamu, ajja kuddamu ng'embuzi, ajja kugamba kale katukuteeremu obwangu. Jjajja bw'anaakugamba nti tetwagala okole, n'owalaza empaka n'ogaa nti kangira nkola, kankole, anti buli kye bansaba kya ssente ate naabiguzisa ki? Gy'obeera akugaanye ye tamanyi. Okitegedde? Era bw'onoogenda ewa jjajja omugamba nti jjajja mirimo tegikyakola bulungi, ajja kuweera eddagala olikole, ogenda okole, naye nga yaggaana lubereberye. Lubaale takyusa mu kyasoose kwogera. Ekyo kintu mukikwate bukusu. Bw'obanga oyina gy'oli Lubaale naga tuddeeka, n'oloota nga Lubaale akakasa tuddeeka, ekirooto n'okitegeera bulungi. Nkuwa amagezi mukwano gwange we naawuliriza, topalappalanyanga. Empewo tezisingika. Empewo zirina amaanyi agatawakanyizibwa. Empewo ne bwe bubadde zikusasula nga weerabira, zikusasula kiseera ki? Empewo zeerabiza. Empewo bw'eba eneekulwaza, olukwe lukola lwa leero n'olwala emyaka 2 mu maaso. Empewo bw'eba eneekubonyaabonya, ekulabula leero n'ekubonyaabonya emyaka 3 mu maaso nga weerabidde. Empewo eyogera lwa leero n'oddamu okujjukira ekintu kye wayogera n'empewo nga wayise emyaka 2. Empewo kye kintu ekikusiikiriza n'okolera mu ssente encupuli, n'owunzika nga tolina ky'ofunyeemu, n'oyogera emboozi z'okumwenge n'ogamba so nno bajjajja baali baŋŋaana okukola naye era siina kyenfunyeemu. Emboozi bujjo tezimuziwulire ez'okumwenge. Abantu bafuna ebirooto nga byogera Luganda, oba oli ali ku mawanga funira ddala ekirooto nga kyogera Luganda nti ddayo eka, tuddeeka, n'aloota ng'alina bajjajja be basibye emigugu baddaka, stiiru n'alemerako. Ojja kutuuka ekiseera ng'omukwano ogubaddewo ne Lubaale guweddewo. Eyali atambulira mu kulerebwa kwa Lubaale ng'otambuza bigere. Okutambuza ebigere okwa Lubaale bulumi, bugigi, kusabiriza, kujolongebwa, kukolera Lubaale mu bulumi. Okitegedde? Otuuka okubanoonya egyali emisambu egijja nga mizadde ng'oloota bintu bye bikulumba ku buliri. Luli eyalootanga omusambwa nga gujja ne mwogera, ekiseera kituuka ng'oli ku buliri n'otuuka n'obbutyamu egyali emisambwa nga bintu by'otategeera, bye bijja okukwatako nga tebijjira mu kizikiza. Okitegedde? Kale nno kansuubire nti otegedde bulungi. Nkwagaliza ekiro ekirungi. Yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.